tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Webale nnyo, webalire ddala tulaba kasuubire nti oli bulungi. Subscribinga, likinga, sharinga. Amannya nze Jamal ow'Ennakaseke. Kasuubire oli bulungi. Njagala okwebaza abaana abali mu diaspora mwenna abafuddeyo ne muteekawo embeera ne musobola okuba nga munfollowinga. Go in a comment section, you leave a comment there. Tusobola nga tukwatagana. Muli bangi nnyo sisobola kubeera nga ate mbamenya omu ku omu. So njagala okubabuuzaako gye musinzira okuba nga mutulaba. Subscribinga. Tukozesa Big Brother Uganda ku TikTok, tukozesa Big Brother Uganda ku Instagram, ku Twitter, ku YouTube. Waliwo akakyukamu kawo katini kaliko manager Jamal, naye nga kajja kukyuka wonna essaawa yonna. Tuliwo okubawa bintu bingi nnyo ebibaddewo ebirimu ebitambula. Of course juzi twawulidde ekisaawe bakyalo oba lwali lwakumeka twabiwuliraawo ekisaawe ekyo mu muliro kali kakutte naye ng'ekiriwo kyabatujju. Of course mwe muli baganda bange Munnayuganda yenna yonna gy'oli olina kubanga ebintu bino waliwo abakulu, waliwo meeting emu gye mbaddemu abakulu ne tuwogeramu ku mbeera, naye ekituufu kiri nti Bannayuganda tusaagirira nnyo. Tuva mu bintu ebyaddala ne tutandika okusaaga naye ng'ekintu ky'obutujju we buli. Tusaagala tukiyingizemu nnyo byabufuzi. Omanyi nze ndi munnabyabufuzi naye bwe ntutuuka ku bulamu obwa bulijjo, obulamu obwa Bannayuganda, obulamu obw'omuntu owa bulijjo atandikirwako, ebyobufuzi tubijjemu kubanga njagala nkubuulire bwe nzira ku bbomu eyabwatukira e Lugogo wali World Cup Finals. Bbomu eyo abantu abaafa baali bangi naye mpaka olwaleero abantu abo tebaakomawo. So bwe kituuka ku bulamu tukitwale nti kyaddala. Bbomu ezaabwatukira ku katikati, bbomu ezaabwatukira ku CPS, bbomu ezaakubwa mu tawuni wali. Kati waliwo ebintu ebimu nga tetulina kusaagiramu. Ekituufu kiri nti abatujju mwe bali mu ggwanga. Si tekiri nti oyina musango, naawe oba toyina musango, n'oli aba talina musango. Si wa NRM, si wa NUP, si wa FDC, si wa DP. This time around bbomu bw'eba ekubye temanya nti oyo Jamal wa NUP, temanya nti oyo Joshua wa NRM, temanya nti gundi awagira gundi. Esabula busabuzi. Oba waliwo mafia amukozesa naye bagitega, oba tewali mafia, just know nti kino kiri ku bulamu bw'Abaganda baffe oba bulamu bwaffe Bannayuganda ffe nga ffe bannyinaze ne Baganda baffe naddala abakolera mu kibuga Kampala. Katulina okuba abeegendereza ennyo. Ebifo bingi tulabirako ebiggaddwako ng'Amabiito ne bamala ne bagiggula. Mabiito ke kafo akasanyukirwamu ennyo naye baakaggala oluvannyuma lw'okuzuula nti omuvubuka omu eyateeberezebwa okubanga yatega bibbomu ebyali ebikolerere wano ku Kayanja ka Kabaka ewa Pastor Kayanja. Omuvubuka oyo yakwatibwa ne banna abalala bakyanoonyerezebwako naye n'abatwala mbu ku Mabiito. That's why yaggalwa naye nategeezeddwako nti yagguddwako naye nga bakyanoonyereza. Kale ebifo weebiti ebyo ebimu bigenda kuggalwa, ebifo ebyo weebiti ebimu ebibeeramu abantu abangi bikola bitya, naye ekikulu kya byonna kya security. Wano waliwo olwaleero nzize ng'omuntu owa bulijjo okubalabula ku mbeera eri mu Uganda. Tekiriiko nti oba kiti oba kitya. Bw'onookiteekamu eky'ebyobufuzi owuwo y'ayinza okugenda. Tomanya owuwo anaabeerawa oba anaabeerawa naye nga gusobola okukya ku makya ne bakubira ne bagamba muganda wo yafudde oba muganda wo bbomu gwekosezza. Kubanga luli poliisi ku CPS bbomu eyakubaawo aba CPS kanoobuuza ate kati bano bakuumaddembe naye yabatwaliramu. Mwalimu waliwo awo mukyala w'emmere, waliwo abaweereza caayi, waliwo abaakosebwa baali bangi nnyo. Kale tubeere beegendereza mu bintu ebimu. Bw'oba olabye omuntu weekengere
gwe kenyini bera security yo gwe security oyina kusooka kumulaba oba tomutegedde osobola kiwanvuya kuba kati Uganda tulina amateeka tulina freedom of speech osobola okugamba oyo gayi simutegedde oyo biki byakola ebyo kisobola okuba nga kituyamba okwalatinga security wise webale nnyo webalire ddala banaffe aba Century Property Real Estate Uganda Limited basangibwa kyali wajala Namugongo genda ogule polote $1,000,000 okudda waggulu balina estate enteeketeeke obulungi makubo gonna agayingira so nga ate banaffe aba Victoria School of Beauty and Hospitality Management mukulu Kasibante Moses abatumiddeko nnyo bangambye mbu yayingidde ebyobufuzi era ng'agenda kujja wali Kalwanga tukwaniriza mu mazina g'enkima manyi togayingiramu nga tosobola kugumira mikira oyina ogigumira ne kikukuba ebuli awo gwe naawe n'ofuuka komanda otandika okuba nga gwate aliidinga kwaya kale ekyo kijja kikolera ddala amakulu naye ng'ate banafa aba Ham Connect UG basanga wali wa Bakuli Safi Body Care bali wa Bakuli abanafa ba Pearl Travelers and Tourism Company bali ku Lubaga Road RTG Building atenga tewerabira Basoneyes Carpet World bali Katwe mamisoneze naku zino mbuzeeko nnyo simanyi oba mbeera yendi bizibu bye bingi I don't know naye ngo mbuzeeko nnyo webale nnyo webalire ddala gwe atulaba ensonga endala eri mu entertainment egenda mu entertainment bannange tulekeraawo okusalira abantu omusango yona gye muli eyo gye mubirabo oba gye mubiwulira tetusalira abantu musango kubanga naawe oyina ebibyo ebyakusobako omuntu asobya tetuli bamalayika omuntu yenna akera ku makya n'asobya n'akola blanda oba n'ayokya nga enjogera y'ennaku zino omuntu akera ku makya n'ayokya nga kiri bukiri nti nga byayokyamu gwe nga olaba mutuufu obadde oyina bw'osobola okukikolamu singa yeggwe naye MC Cat ne Alien Skin ezo entalo si ze zisoose tegedde bulungi nnyo abayimbi ekindesezaamuko akasonga ako waliwo ensonga zibadde ssatu olwaliro esooka ya bomu endala y'abayimbi endala ngenda kwogera ku president wange Robert Kyagulanyi naye kati eno ey'abayimbi njagala mbabuulire mmwe bafans temusobola kwawukanya muyimbi na president amanyi na TikTok account emu gye nabaddeko nga waliwo bafans abakambwe ennyo nabadde njogera ku nsonga za Alien Skin tosobola kwawula muyimbi na president oba na media personality oyo yenayina omuntu nga mukozi wa radio wa TV tosobola kwawulako muyimbi waba taliiwo of course content gwe twogerako wabeera wa muyimbi kati kitegeeza namujja wasinga wabeera current affairs bikina ebigenda okuggwa webitingera njogedde ku music ate omuyimbi Steve agenda ayimbe akole buli kimu at the end of the day ajja kwetaaga broadcaster nti video TV ne radio ajja kuba ajeetaaga newankubadde these days waliwo kye bayita TikTok waliwo kye bayita YouTube waliwo social media platforms ez'enjawulo kati wadde z'amaanyi nnyo naye ajja kwetaaga omuntu w'ennakaseko ono awulire oluyimba ku CBS oba Simba oba Likodi oba awulire oluyimba ku radio omuntu oyo nga talina TikTok oba nga TikTok amwina naye nga akadata katawaana ate wali of course amasanyaze kati gajja abantu mu byalo balina bu radio balina bagoberera mu mbeera eyo kati kitegeeza abantu bano ffe tuli balongo kati wemba musala omusango mugusale mpola mpola so ensonga ezo muzireke zijja kumala ziggwe okitegeera newankubadde baganda bange bannamawulire abasinga tebaagala waliwo olugero lw'abaganda olugamba ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo naye nga waliwo wootuukire kuba kati nange kennyini nze mbabulira naatera okuwummula ebintu by'amawulire naatera okubivaamu mbiwummule at least mbeere nga ndi consultant nkole kampani yange nga neebuuzibwako bwebuuzibwa lwaki kubanga waliwo abaana abalala abato betugulumizi ze nyina emikolo gyendese nyina abaana bendese nga bo bali mu bintu bya media nemanyi nti kati oyo nze mukutteko nze Jamaalu aye naye nenyumirizaamu kyekimu nammwe abayimbi nammwe mukimanyi nyina benkutteko muli bangi nnyo sobola kudda wano neesome nti gundi ne gundi ne gundi nyina ne bennyambyeko so tayimu egenda kutuuka mbereko wabbali mbere nga at least ojja buzi kunneebuuzaako bwebuuza
lwaki ndeeta ensonga eyo bo bolabange ebbanga ligenderedde wumola okitegeera because kati nze ndi munnabyabufuzi tusiba tugamba President Yoweri Kaguta Museveni awummule kyekimu mu sectors zino endala eziriwo bwolaba emyaka nga gigenze obadde mu kintu emyaka 2 oba okyagazaaki 20 years leka n'abalala bakoleko kubanga tewali kyogenda kukola kipya kyotakola nga oli mu field emyaka 5 nebogamba nebosabayo mu entertainment obeeremu emyaka emirala 5 you cannot change this music industry ale kati tebikyaliwo nga luli omanyi twamakinganga oba walinga waba makinganga ngamba oyo Kamili nze namukola oyo Eddie Kenzo nze namukola oyo Bobi Wine nze namukola twakola Bebe Cool eyo abasajja abo balinga yaawo ekitaliwo olwaleero leero tosobola kuva eri no claiming no gamba nti nze nkoze gundi nze abaana balina talent abaana balina force waliwo social media platforms ez'enjawulo waliwo ebintu ebyenjawulo bingi nnyo so kitegeeza nti at least stife tukola abayimbi nti waliwo efforts egatta ey'enjawulo abayimbi n'avaamu omuyimbi owaddala okitegeera social media platforms that is TikTok erisa abayimbi bangi nnyo bamanyi ba TikTokers of course omuntu abeera ku simu yoko nakola bwati of course ne fan base nti mukitunulire olwaliro omuntu ategese cricket oval luli mwagityanga nti waliyo omuntu yavaayo ani yasoko teka cricket oval if I'm not mistaken yali Cindy nebagamba takisobola alakola ki yavaayo nagiyimiriramu Cindy teyalangana nnyo Cindy nagiuza cricket oval abaana ne batandika katolwaliro gravity yagambye cricket oval nafu nnyo ntono nnyo ayagala kisaawe either Nambole oba Nakivubo kitegeeza nti ebintu bikyuka mu buli mbeera yonna biba bigenda bikyuka nga tolina ngeri kijoyinza kubeera nga okola ki nga okigatta gwe okikyuse nga bwe kyali kirina okubeera so media personalities of course entertainment fraternities zonna mwena yonna gye muli mbadde nsaba time bwe beetuuse nga nze nangiridde nze mbabulira amazima nja kuwummula naatera okuwummula bino ebintu bya media kubanga waliwo olabanga kati njagala genda mu buweereza obw'abantu ku ground mpeereza abantu manye nti oba ndi kansala oba ndi mubaka wa parliament oba ndi chairman naye nga ngenda kuweereza abantu mpulira waliwo omanye obuweereza kuyitibwa waliwo kyebayita okuyitibwa mumulaba balokola abo ku kkubo naye aba ayitiddwe nosanga omulokole nogawo naakola ki ku kkubo kuyitibwa so mpulira muli ekintu nga njagala genda kuweereza mbe mu bintu bya media so webale nnyo webalire ddala ekisembayo njagala kusembayo na kintu kya president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu of course ali ku country tour kyemmanyi gy'anaatera okumaliriza mwebale nnyo abantu ba Arua waliwo ebitundu ebimu nga biraze love ndowooza okuva incidents eyaliwo nga bakuba Yasini Kawuma tujjukira bulungi nnyo ebyaliwo awo byonna Yasini Kawuma yakubwa amasasi okulonda okwali Arua nga kwali kuddiddwa by election eyaliyo naye ndowooza Nuupu ebaleeteddangayo olwaleero abantu bwe bazzeeyo emabegaawo kyalaze nti Nuupu oba tukiyite tutya abantu abo bemulaba abo abantu bemulaba babadde Arua mwana wattu so bwe tugenda Embaale mulabe laavu y'abantu abali Embaale bwe tugenda Embalala mulabe laavu y'abantu abali Embalala bwe tugenda Eruweero mulabe laavu y'abantu abali Eruweero ekyo kibagamba mu vidiyo zange endala kitegeeza ki mwetereze bannabyabufuzi wonna wooli weetereze waliwo omukwano gwange kino kigendera era eri bannabyabufuzi naddala abali mu Nuupu waliwo omukwano gwange abadde abo n'aŋŋamba gwe Jamalu lwaki togenza Arua tebagenda kuwa kaadi my dear friend tetuli mu kya kaadi si buli gwe tolowooza nti buli agenda oba atambula aseyejjekera agenda ku Bobi Wine Bobi bulwabeera Bobi bw'ayagala kaadi kubanga ffenna tusobola kuggwera Arua Teruweero mwanda batwali Eruweero ne tugenda Embalala ne tugenda Embaale kati waliwo ebifo ebimu nga at least tulina okubeera nga
waliwo emirimu egimu gye tulina okutambuza era sitiruzi ajja kibiina naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala batambule ne pulezidenti abagenzi Arua mwebalire ddala that solidarity ekintu kiraga nti awantu we tunyeenya wanyegenya era mukulembeze yatugambye essaawa yonna taza kuwa kampeyini ekyo tukiddamu wana yakitugamba tukiddemu tukibajjukize okubajjukiza omulamwa gwe tuliko oba ntegeerekeze okubajjukiza omulamwa gwe tuliko ogw'enkyukakyuka mu ggwanga mu mirembe njagala okubaani okubeerekereza tuddamu okuwuliziganya ate Mungu ng'ayagadde subscribinga likinga genda mu comment section ondekerewo obubaka tutambula mpola mpola speedi yange si yennene nnyo sagala ogamba ate leero tuwayo video enkya n'otatuwa tewali angoba eno channel yange naawe gwandaba siriiko na mulala yenna yange nyinako obuvunaanyizibwa n'obuyinza naawe wandaba olinako obuyinza n'obuvunaanyizibwa era oli waddembe muganda wange okusubscribinga n'ogenda mu comment section oli waddembe okuteekamu obubaka bwo webale nnyo webalire ddala andaba byonna gy'osinza okubanga ate gy'oli njagala okubeerekereza nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke Ibanzalo okutali musango ni mutabani wa mubuulizi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 emu 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management.